إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أبورغاندا تسنسنيو وكبرابا entendereza mukama katonda Allah wekitiibwa oyo Allah yatutonda n'atussa mu bulamu buno bw'ensi tubeerenga tumusinza. Sayyidina Mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oyo nabbi waffe yatujja n'eddiini y'Obusiraamu nga rahmatan lil alamin wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira, ng'akoowola abantu okudda eri ku beggolokofu eddiini ya Allah eyo gye yatusiimira ffenna. Allah yatugamba mu Qur'ani ekitiibwa nti kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Mwe muli ekibiina ekirungi, ekibiina ekirungi ekisingayo mu biina byonna. Lwaki kuntum khayra umma, mwe ekibiina ekirungi kyagibwayo okuba lwaki ensonga ki Allah n'agiwa mulagira empisa ennungi ne muziyiza empisa embi. Kale ekyo nno kikulu nnyo okubeera nga umma y'Obusiraamu yagibwayo ummatu Muhammadiya, ekibiina ky'Obusiraamu ekya Nabbi Muhammad kyagibwayo era ebibiina byonna, kibe ekibiina ky'Abakristaayo balokole, Abajuuzi, Bayudaaya n'abaani. Ekibiina kino ekyaffe ekya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyagibwayo ne kibeera ku top waggulu eyo olw'ensonga nti kisomesa ebintu eby'omugaso, okutegeera Katonda w'abantu w'ebitonde byonna, n'okubeera nga butya we bayinza okubeera nga bamuwashipingamu nga bamusinza. Ekyo nno kyamaanyi nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti mu Qur'an mu aya gye tulabye ng'eyogera ku Busiraamu ne Nabbi Muhammad olw'ensonga eyo okugikkaatiriza okulaga nti ekibiina kino gyekisinga obulungi. Abatugoberera tulaba ku mpisa ennungi eza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga tuli mu zikomekkereza. Esembyayo eddobeddiiri esembayo az-zuhdi fi dunya. Nabbi Muhammad yali muntu ateemalira nnyo mu byansi eno na byakweyagaza byayo. Teyeemalira mu nsi eno nnyo na bintu byakweyagaza byayo. Makulu abeere nnyo mu byamasanyu yeerabire Katonda we. Ngaawe ziri ensangi zino abantu bannyikidde nnyo mu bulamu bw'ensi n'ebyokweyagaza. Abantu babeera mu gadongo, beera nga yesinga obujja abeera mu gadongo, nakutambula n'abakyala abali bwereere, nakunywa mwenge na biki. Olwabirira ng'omuntu yeerabidde Katonda we. Ebyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyabikolako, wabula yali muntu wa makkati. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'ani ekitiibwa ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. Era totunulanga gwe Muhammad n'abakkiriza bonna abagobe eri ebintu by'abo abakafiiri alladhina tagaw, abagijemera Allah subhanahu wa ta'ala wa kafaru billahi wa rasuli, ne bajemera Allah ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamuisamba. Ebyo bintu babitu byekwegombesanga bayina kiri gwebeera muntu ali zaharatil hayati dunia, beera omuntu ali ku dunia nga okigenda kitono obirenga otegeera Mukama Katonda wo, otegeera nti obulamu bw'ensi eno bugenda kutukawo, obulamu bujja kujja
nga obulamu bw'ensi eno bukutuseewo ate tudde mu bulamu hayatul barzakhiya obulamu obuddako okuyingira mu ntaana n'obulamu n'olunaku lw'enkomerero ate obulamu bwa lubeerera na lubeerera. Lumu Umaru yayingira ewuwe Nabi Muhammad nga teyeesigamye ku kintu kizitowa amini kintu nga piro oba mufaliso ng'ali kutakataka. Umaru yakyewuunya agamba gamba omukulembeze w'abasiraamu omulamba kale yanabanga yakikola olwakuba nti ye teyaga byakola ki kwekola ki kwewunda nnyo nakweyagaza mu nsi eno. Kana yakulu yalingaga mali wali duniya banange nze eduniya nze n'eduniya tufaaki n'eduniya nze nyina kubanga njigenda ntono. Mali wali duniya talinga kyakulabye kujja kukotwalanga maana illa fi dunya illa karakibu ng'omuntu omutambuza istadalla tahta ash-shajara ayogomyeko wansi w'ekisiikirize naye ng'ali mu lugendo amala n'avaawo ng'agenda kweyongerayo. Omuntu alinga bw'atyo. Kirala kana yamurru alayhi shahranu thalatha ma tuqad fi buyuti rasul sallam naru tabakh wayitanga bibbanga eriwera mwezi ebiri nga mu nyumba ye tewali kifumbiddwa kulaga nti sigamba nti yayitalina wabula kikolanga ayagala labe nti ensi siyakubeeranga tweyagazaako kwegamba azuhud fi dunia eduniya okubeera nga yayinga tajeewa nnyo kigenze wala ekigenda kitono kyali mu bitendo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliwafa Nabi Muhammad yali atuukiriza nnyo endagaano era endagaano nga tagikutulawo. Aliwafa nga endagaano agikoze n'Abayudaaya bajuzi bakristaayo balokole ye yali agigumizaawo nga yatagimenya. Waliwo kabaka w'e Roma kiba kira Roma Herakl Malik Naswara yali kabaka watali basiraamu ebiseera ebyo naye n'agamba nti nabbi wa mwoyo yali alina gwabuuza omu ku basahaba abakkiriza Nabi Muhammad n'agamba nabbi wa mwoyo akumpanya agamba la takumpanya waba takumpanyawo kitendo ky'amaanyi mu bitendo by'abannabbi kuba yali kabaka ng'amanyi ku bitendo by'abannabbi. Kyafa kiri mu Sahih al-Bukhari kana fi a'la darajati al-wafa lizawjatihi al-ula Khadija hafidhan laha makanataha mu'tarifan bidawriha harisan ala ikrami qaribatiha sadiqati. Yali afaayo nnyo okubeera ku mukyala we yasooka Khadija omukyala yasooka mu ddiini y'Obusiraamu yasooka kugikkiriza. Yali afaayo nnyo okubeera nga amukhadama amuweereza. Aisha zawjat an-nabi sallallahu alaihi wasallam wafati li zawjati al-ula Khadija allati kanat fi ayyam yaqta'uha a'dha thumma yab'athuha fi sadiqatiha Khadijatan فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت. yajjukira abantu abamukolera ebirungi yajjukira mukyala we Khadija niyo yali nga abeera ne Aisha yali mukyala we nga Khadija amaze okufa yajjukira nnyo Khadija nagaba omukyala oyo yambeererawo mu bintu bingi yambeererawo mu byensi financial status yajimbeerawo badallah bintu bingi kale yali mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubumpimpiza ez'empisa ze Nabi Muhammad n'ebyafaayo byebimu ebitonotono ebimukwatako byetusobodde okubeera nga ate tukomekereza nabyo mu kaseera kano. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusasulemu n'empeera esinga obunene era tujja muno mu nsi okujja nga tuli abasiraamu. Subscribe to our YouTube channel, comment, share,
share to others, ask any question that you want. Buuza question yonna ku number of 0551 702495. Mwengere okuyiga eddiini y'Obusiraamu koole n'abantu abalala okuyiga eddiini y'Obusiraamu. Obusiraamu ddiini ya makkati, teyinaamu kabandabe, teyinaamu kusukka kkomo, wadde okubeera nga ate tuba bakendeevu nnyo ku mateeka gaayo. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.